Kale tukulamusako wenna yekumidde ku mukutu gwa Daily Still Hope ali ku Daily Still Hope tu eje media n'emikutu gyaffe emirala tubagala nnyo Mukama tukwebaza olwaleero kubanga otukuumye nga tukyali balamu atukudiza ekitibwa n'amatendo twanyiza okubeerawo okwo era tutenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omunayi tusabidde amiina. Olunaku leero nabasuubiza tugenda kubanga twogera ku amaanyi agali mu kusiiba. Video ezasooka twayogera ku ebintu byolina okwewala ng'osiiba ne twogera video ebadde esembyeyo twogedde osiiba otya kati twagala tulabe amaanyi agava mu kusiiba. Okusiiba kutuyamba ebintu bingi era bingi ebivaamu. Ne mu bwakabaka obw'ekizikiza abaaliyo okwo baali basiiba naye nga kiki ekibasiibisa? Baali basiiba basobole okuba nga bafuna empuliziganya ennungi wakati w'oyo abakozesa nabo. Baali basiiba basobole okuba nga bafuna amaanyi agatali ga bulijjo aganaabasobozesa okuba nga ate bakola ki? Bakola emirimu gye babatumye egy'enjawulo. Baali basiiba okuba nga bakakkanya emibiri gyabwe basobole okuba nga ate babiri submitive eri Mukama waabwe n'ebintu ebirala bingi. Kati mu bwakabaka bw'ekizikiza banga baazuula ekyama ekiri mu kusiiba, amaanyi agali mu kusiiba nga baagazuula nti omuntu waba asiiba tabeera bubeezi muntu wa bulijjo wabula abeera someone who is above ordinary, aba omuntu asusse oba asukulumye. Olaba mu Matayo 4 Yesu yali nga tannakuyingira mu kusiiba yali talina amaanyi nga tasobola kukola byamagero byonna. Naye yamala okuyingira mu kusiiba twalaba amaanyi agali mu kusiiba. Ge gamaanyi agatambuza abalema, ge gamaanyi agazibula bamuzibe, ge maanyi agazuukiza abafu, ge maanyi agamuwanguza omusaalaba, ge maanyi agakka emagombe ne gajjako Sitaani ebisumuluzo n'agamba nti kati ofuuse wa ddembe era tambula ng'oli muwanguzi. Ge maanyi agamufuula the Lord of Lords, ge maanyi agamufuula King of Kings. Nakati ge maanyi ge twogerako olwaleero. Tugenda kwogera ku maanyi agali mu kusaba n'okusiiba. Obadde osiibye, simanyi oba gwe mu kusiiba kwali ofunyemu ku maanyi oba bye wali osiibira byayambala amaanyi. Naye olunaku olwaleero njagala tulabe ku maanyi agava mu kusiiba. Mark chapter 9 verse 14 to verse 29 tells us about a time when disciples were unable to cast a demon out of a boy. When Jesus arrived, he cast out the spirit and the boy was set free and healed. His disciples did not understand why they had power to perform some miracles, but not this one. And when he had come into the house, where his disciples asked him privately, "Why couldn't we cast it out?" So he said to them, "This kind cannot come out by nothing but prayer and fasting." Olugero olwo ojja lusoma Mako 9:14 paka 29. Omusajja aleeta mutabanyi we ng'emizibu gimukuba. Yesu teyaliwo akaseera ako n'asisinkanawo abayigirizwa abo ne bagezaako ne bigaana. Naye we baali nga bavudde mu bantu balina we bali ne bamubuuza lwaki tetusobodde kugoba mizimu gino mu mwana oyo. Yesu n'abagamba ebyengeri ng'eyo tebivaawo awatali kusiiba na kusaba. Kitegeeza bano abayigiriza tebaalina maanyi. Mu kusaba n'okusiiba tufuna amaanyi agatali ga bulijjo, tufuna amaanyi agafukamiza Sitaani, ofuna amaanyi agasobola okwogera eri ensozi ne zitambula, ofuna amaanyi agasobola okwogera eri embeera yonna, embeera eyo n'evaawo, ofuna amaanyi agasobola okuba nga gadumira Sitaani va wano n'agenda, ofuna amaanyi agasobola okuba nga gasigukulula buli byoto byonna ebyomulabe Sitaani, amaanyi agawonya n'ebintu birala bingi. Kati bano abayigiriza jjukira baali tebasiibangako, bo baali mu gwakulya buli. Zijjukira waliwo n'oyayita mu ŋŋaano. Abafalisaayo ne bamubuuza, naye gwe abayigiriza abo balisiibako ddi? Abayokaana basiiba. Nabaga kiki ekibasiibya ng'omugole waali? Omugole waali baggyibwako baliyingira mu kusiiba. Kitegedde? So buli w'osiiba ofuuka omuntu ow'enjawulo.
ofuna ekintu ekyenjawulo ekikwegattako. You become someone who is above ordinary. Tobeera wa bulijjo, wabawo amaanyi agatali ga bulijjo agakwegattako agafukamiza amaanyi amalala gonna agoyinza okuba nga ate otegeera wano wansi waki, wansi w'enjuba. Njagala owulirize. God does not need anything from us to move in the world. God can do anything. But for some reasons, God chooses to invite us to partner with him. He calls us to pray and fast, and he moves on our behalf and increases our faith when we do. Katonda buli kimu asobola kikola, tewali kyatasobola kukola. Naye atuyita tusobole okuba nga tukola wamu naye. Olwo ekiwandiiko ekigamba we are co-workers with Christ Jesus. Tukole wamu naye. Then we tunakola wamu naye atuyita mu kuyita mu kusaba n'okusiiba. Mukama atambula ku lwaffe baali kukozesa, n'atambula n'akola n'ayongeza okukkiriza kwaffe. We mulabira nti nga omusumba n'akola ebyenjawulo, naawe n'okola ebyenjawulo, ne baleeta omulwale n'omusabira n'awona, waleeta emizimu n'ogigoba n'egikola ki. Katonda aba atambula on your behalf. Naye ekyo olina okuyingirako mu kusaba n'okusaba. So amaanyi okusaba kutuwa amaanyi ag'enjawulo, supernatural powers. Kakati point ey'okubiri, when we are bounded by the problems in the world, pray and fast. Nti mu kusaba n'okusiiba tubaako ebyetukutula okusiiba, tubaako ebizibu ebivaawo nga we yagamba mu Matayo meka 17:20 waliwo ebimu ebitavaawo kujja kongomaze okusaba n'okola ki n'okusiiba. So nga tusibiddwa, nga tuli wakati mu bizibu, tulina okuyingira mu kusaba n'okusiiba. Kitegeeza nti mu kusiiba kuno mulimu amaanyi agakutula enjogere, mulimu amaanyi agasumulula abasibe, mulimu amaanyi agakujja mu ndagaano, mulimu amaanyi agakuwanguza embeera gy'ogezezzaako n'egaana. Embeera etavaawo na ssente, embeera etavaawo na bitabo, embeera etavaawo na kutegeera oba kuwa mwana w'omuntu, wabula embeera ng'esobola kuvaawo ng'omaze kufuna amaanyi agatali ga bulijjo. So okusaba kutuyamba okutujja mu busibe bwonna. N'okusiiba, okusaba n'okusiiba kutuyamba okutujja mwe tusibiddwa mwonna, n'okubanga kutuyamba okutuwanirira okuyita mu bizibu eby'ensi eno. Point ey'okubiri ey'okusatu gyesaagala weerabire, w'obanga olina enjala okutegeera nnyo Katonda, olina kuyingira mu kusaba n'okusiiba. So mu kusaba n'okusiiba mulimu amaanyi ag'okutegeera Katonda, okugenda ebuziba n'omanya Katonda y'ani. Moses yagenda ku lusozi Sinaayi, yali talyayo, tebatulagako nti yafumbanga. Kitegeeza we yamalayo nakwana, yavaayo n'amanya ag'enjawulo nti n'abaana ba Isirayiri nga tebasobola mutunuulira mu maaso, beebikkako ng'ayakaayakana. Yesu we yagenda mu kusaba n'okusiiba, we yavaayo yalina amaanyi ag'enjawulo agasobola okuba nga ate gawumegga omulabe Sitaani. So buli w'oba n'enjala ey'okutegeera Katonda, okusiiba kulina okuba nga it's one of the elements gy'osobola okuba nga okola ki, gy'osobola okuba nga ate otandikirako okutegeera Katonda. Okitegedde? So njaga tulabe. Paul said, I consider everything as a loss because of the supersubsisting worth of knowing Christ Jesus my Lord. Ojja kusoma Abafilipi 4, Abafilipi 3:8. Abafilipi 3:8 jagenda ogisome. He had hunger to know God more every day. Sometimes we are so hungry for God, we will fast if it means we can experience him more. Kitegedde, ng'oyagala otegeere Katonda ebuziba, ng'oyagala otegeere Katonda ebuziba, olina okuyingirako mu kusaba n'okusiiba. Okuwaayo obubi tekijja kukuleetera kutegeera Katonda. Katonda yeekwesa ali buziba, abamunoonya bamulaba, ate abamulaba bakola ki? Abakolera ebyebuziba ebunene.
ayogera Matayo noonya, seek you will find, knock it will be opened for you, ask it shall be given. So Katonda omutegeera olina kunoonya, olina genda buziba, okukwata ebyennyanja ebinene olina ogenda eri buziba. So okusaba kukuyamba okubanga omubiri guno gukakana n'ofuna amaanyi agatali ga njawulo, agatali ga bulijjo, n'ofuna amaanyi agatali ga bulijjo, n'osobola okubanga ogenda ebuziba eri Katonda gy'ali. Kubanga gano amaanyi g'emmere, amaanyi g'essente, amaanyi g'ebitabo byaffe, amaanyi g'okutegeera kwaffe tegasobola kututambuza lugendo okutuuka eri Katonda gy'ali ebuziba gye yeekwese. Okitegedde? Njagala abanjaga n'abanyiikira okunnoonya. Kitegeeza is somewhere you have to seek him. So okusaba kutuyamba okutuwa amaanyi agasobola otutambuza okututuusa eri Katonda, okusiiba n'okusaba. So ng'onoofuna ennyonta, manya oba olina enjala oyagala okutegeera Katonda okusinga ku level gy'oliko, okusiiba n'okusaba n'okusaba ekigambo kya Katonda olina okubanga byo bifuuka kitundutundu ku bulamu bwo obwa bulijjo. Point endala egambawo eti bwe tuba twetaaga okubotola, when you need a breakthrough plan first. Oba weetaaga okubotola mu mbeera yonna, okubotola mu buweereza, okubotola mu maka, okubotola mu byenfuna, okubotola mu by'okusoma, okubotola mu kintu kyonna, okusaba n'okusiiba mulimu amaanyi agasobola okubanga gamenya buli koodi, nga gamenya buli hindrance omulabe gy'ataddewo eri okubotola ako. Bantu bangi bakozi naye balemereddwa okubotola. Bantu bangi abagagga naye ate sometimes amabanja ng'ate gamulemesa okuba nga abotola. Bantu bangi balungi, bawala bali beautiful naye nga tebasobola kufuna bufumbo. Basajja bangi bali handsome naye nga tebasobola kufuna bufumbo. Bangi balina ssente nga ffe tulowooza oba ssente ze zikola obufumbo naye nga ate bugaali. Kitegeeza ebyo byonna nga biremereddwa, waliwo amaanyi agabisinga. Amaanyi ago gali mu kusaba na kusiiba. Weetaaga okubotola mu mbeera yonna, mu mbeera emu oba endala, olina okubanga ogendako ebuziba mu kusaba n'okusiiba. Weetaaga okubotola mu kusinza mu department yonna gy'olimu mu church, mu department yonna gye bakuwadde ku mulimu gy'okolera, ekitongole kyonna ky'olimu, ministry yonna gy'olimu, nga weetaaga okubotola. Ekyama kiri kimu, waliwo amaanyi agatagulwa ssente. Amaanyi ago nga gava mu kusalawo, kwewaayo na kuleka mmere na kuwa Katonda budde, n'osoma ekigambo kye, n'osaba, n'osiiba, n'owaayo omubiri gwo nga ssaddaaka ennamu, n'osooka olaba amaanyi agabotola, amaanyi agakuyisaawo awo wonna awagaanyi. Agamaanyi gasobola visa bigaanyi, waliwo amaanyi agasobola okuyingira mu offices z'otasobola kutuukamu. Offices ze basobola okuba nga bakukomya ku mulyango, waliwo amaanyi agasobola okuba nga ate gayitayo ne gasobola okuba nga gakola ki, ne gasobola okuba nga ate gamenyaamenya buli kiremereddwa. So any breakthrough gye weetaaga, any stronghold gye weetaaga okuba nga okola ki, gye weetaaga okuba nga obreakinga, okusaba n'okusiiba mulimu amaanyi ag'enjawulo. Muba kugana amaanyi ge baba baguza, n'ogenda ne bagamba teeka wano ssente, teekayo $5,000, teekayo $10,000, waayo ebbaasa. Agamaanyi amagule tegalina kye gagenda kola ki, tegalina kye gagenda kubanga gakuyamba, kubanga n'enkya ogenda kuddayo. Okitegedde? N'enkya ogenda kuddayo. So weetaaga amaanyi agatali ga bulijjo, amaanyi g'otagenda kubanga ate osasulira ssente, amaanyi ag'Obwakatonda. Point eddirira yino, when you sense God is preparing you for something new, plan first. Kitegedde nti bw'obanga oyina enteekateeka buweereza, Mukama alina kyakuyitira ministry y'abaana, y'abakyala, yaki, olina ogenda mu kusaba n'okusiiba. Ekyo Yesu yakitulaganga kyakulabirako, yali agenda atandika obuweereza bwe.
yayingira mu kusaba n'okusiba ennaku ana gwenza okuba togasobola naye ezo zakuluŋŋamizza z'oba okola ki. So mulimu amaanyi ag'enjawulo agagenda okwegattako agatali gago. Guli omulimu si gugwo. Kitegeeza oba oyita nnyini mulimu okuba nga ajja atandika omulimu gwe okuyita mu ggwe. So sometimes ebintu tubitandika ne bigaana ne bifa, obuweereza ne bufa, business nefa, amaka ne gafa. Lwakuba oluusi tukolera mu maanyi gaffe ne tulemererwa okuba nga tugenda ku source tuyite nnyini maanyi, nnyini kutegeera nsi eno, oyo amanye enkomerero okuviira ddala ku ntandikwa ajje akole okuyita mu ggwe. So bw'obanga olina ekintu kyonna ky'ozudde Katonda kyali kuteekerateekera, oba mulimu mupya, oba bufumbo, oba ministry, oba kintu kyonna weetaaga ofuna amaanyi agatali ga bulijjo okuyita mu kusaba n'okusiiba. W'onoofuna amaanyi ago gagenda kuyamba okukuwa direction, kiki oteekeddwa okukola, kiki ky'otateekeddwa kukola, bantu ki b'olina okukolagana nabo, bantu ki b'otateekeddwa kubanga ate okolagana nabo. God will give you a greatest desire to pray and fast when he is about to move in a bigger way in your life. Okitegedde, njagala atuzuule gano amaanyi tuganoonye, tuve mu kunoonya abantu, tuve mu kunoonya amaanyi gano amatunde. Ffe bennyini tumanyi amaanyi we gali, tumanyi soosi y'amaanyi gye gali. Abasitaani bamanyi owulira bagamba Illuminati biki, ago gwe ate w'ofunagana ago gadumira ne gavunnama wansi. Okitegeera? We need a special grace from God to do so. The Bible tells us that God desires obedience from us, not sacrifice. He is not looking for us to radical or to intense, but obedient and faithful to what he is telling us to do. While fasting seems to be a forgotten discipline for many believers, okitegedde nti okusaba eri abalokole abasinga tebikyakola makulu, babivaako badda mu ddiini. Oli akuba omwaka gwe n'ogwokubiri ng'atakoze ki, tasiibye. Wagezaako ziba ssaawa 4 nga ye olubuto olumugamba gwe otaliwaayo kyakulya ngenda kuggwa wali nfe, era n'akomekereza ng'akoze ki, n'akomekereza ng'era ekyokulya ekyo akikoze ki, akiyiyeeyo. Ojja kusoma Zakariya 7:5 paka ku 6. Zakariya 7:5 paka ku 6. It is the spiritual purpose for fasting. It helps us to focus or sharpens our inner individual to achieve spiritual victory. Okusiiba kutuyamba okutuwagala. Jukirwa olaba gold nga bamuje mu ttaka abaako ebikyafu, impurities, kati bamuyisa mu muliro ne bivaako n'asigala pure. Okitegedde? So buli woyingira mu kusaba waliwo ebivaako, waliwo impurities. Omubiri guba gumaze guwalizibwa okubeera submissive, waliwo ebigenda okukakkana wansi ebibadde bifuga omubiri nga gwo gubuguma nnyo. Okitegedde? So okusaba n'okusiiba kutuyamba okuba nga tuwagalibwa, okuwagalibwa, sharpening us mu nsi ey'omwoyo, omuntu waffe ow'omunda okuba nga awagalibwa. Wamala okuwagalibwa kitegeeza tugenda ku achieving what we call spiritual victory. Spiritual victory. Buli omu kyayagala kubanga wafuna spiritual breakthrough. Kankubira buli kintu kyoyayaanira oba kyoyagala okufuna kiri spiritual. So once you get a spiritual breakthrough, bino byonna ebisigadde bigenda kubanga ate bikola ki? Bigenda kubanga ate bitambula. Okusiiba is a requirement. Oba kintu ekyetaagisa eri omulokole yenna in order to live a victorious life. Oba onoobeera mu bulamu obw'abawanguzi bannaggwano, okusiba n'okusaba akirina okubeera ekitundutundu ku bulamu bwo. Ojja kusoma Matayo 9:15 ate ekyawandiikibwa ekyo kijja kubanga ate kikukola bulungi. Manyi obadde osiiba naye tewali results. Byonna byetwogeddeko oyinza okubadde tobifuna oba tobirabangako, naye nkugamba lwali wakyaliwo essuubi. Yingira mu kusaba n'okusiiba
noonya Katonda ajja kubanga akuwa direction zonna ze weetaaga. Gwe natanalokoka oyinza okuba omala biseera weetaaga olokoke kubanga omuntu yena agenda okuyamba n'okuwa direction breakthrough n'ebintu ebirala bamuyita Kristo Yesu. Kati olina okubanga omukkiriza. Bw'onoomala omukkiriza agenda kukuluŋŋamya ate mu ngeri y'okukolamu ebintu ajja kukola ng'ayitiramu ggwe. Ojjako tokyakozesa maanyi go, tokyakozesa amagezi go, tokyakozesa ndowooza zo nga toteekamu kinene nnyo. Ye mwennyini aba ali mu ggwe nga is operating. Kiringa wonoobeera ku machine nga gw'ogiguduumira do this, do that, do that. So machine netandika okuba ng'ekola ebyo by'oyagala. Kakati Yesu ajja kujja mu ggwe atandika okuba nga akola. Abantu balaba ggwe nga gwabikola kubanga ye talabika, is invisible. Naye wanaabeera mu ggwe, people will know that you have God. People understand that you have God. Nkusabira nange neesabira atunoonye Katonda. Okuyita mu kusaba n'okusiiba mulimu amaanyi ag'enjawulo. Byonna oyinza okuba obigezezzaako, okozesezzaako amagezi, otambudde mu bannabbi n'abasumba ab'enjawulo bakugambye ebintu bingi. Naye olunaku olwaleero nkuwaddeyo ekyama kimu. Okuyita mu kusaba n'okusiiba buli kimu kisobokera ddala. Buli kyeweetaaga Mukama ajja kubanga ate ayogera naawe. Gwe natanalokoka gamba ayi Yesu olwaleero nkwebaza kubanga ebigambo bino mbiwulidde ate bikulu bigenda okunnyamba. Nno nkuwa obulamu bwange olwaleero obeere Mukama waabwo era obeere omulokozi waabwo. Ompanirire onnyamba okuyita mu kusiiba. Nza abo bonna abatasobola nga basibayo 2 hours 3 hours bekwasa ebirwadde, Mukama nsabye ate obawanirire obawa ekisa ekisobola okubanga ate basiiba. Manyi si byangu naye awali ggwe ate wali ate ekikulema. Mukama tweyonga mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale sigenda kubanga nsukka wano mugala Jamiru mbaddewo kubanga ate nkutwalira ddala mu maaso. Alinisa hotel mu kibuga Jinja. Yitawo embeera yonna ejja kubanga etambula bulungi, byakunywa byakusula, conference rooms, sauna, steam bath n'ebintu ebirala byonna jangu ku Alinisa hotel mu kibuga Jinja. Simu ojja zirabaawo ate ojja kubanga obakyalirako ebintu bibe nga ate bitambulira ddala maliradi sana. Ndowooza tetugenda sukka wano atusinkana olunaku olw'enkya. Tujja kubanga ate tukuleetedde topic eyo Mukama gy'anaaba ate atuluŋŋamizza okubanga ate tukutuusaako. 0752 34 7 ne 07 61 0883 ze namba z'essimu k'osobola okubanga ate oyita n'obaako kyonna ky'obuuza okusinziira ku vidiyo gy'olabye oba z'olabye. Namba zaffe ziri ne ku mikuto gya WhatsApp. Baagaze onako olungi musule bulungi ate era mweraba.